agafa ku University e Makerere si malungi yadde n'akamu. Jjukira bino birimu n'abayizi okufa enjala. Naye munnange Profesa Nawangwe kye yakoze ate ye munnange gwe kubeera nti agoba oba asuspendinga abayizi e Makerere olwa ye kyayita omusango okugamba nti tuli bayala. Okugamba nti tuli bayala ogwo musango e Makerere, era okusinziira munne ku Profesa Nawangwe oba olina kubeera ng'ogoba bugobwa munnange nga bw'ogawulidde bwe gali. Makerere University bamaze okubeera nga basuspendinga omukulembeze ow'abayizi omukulu Aliyat Oyet n'abalala babiri, era nga ono bagamba nti abadde musaale mu kukunga oba okumobilizinga abayizi mu kwekalakaasa olwa allowances eza gavumenti eziruddeyo ku bayizi abali ku nkola ya gavumenti. Era ebbaluwa ey'okugoba kwabwe eno yateereddwako omukono Vice Chancellor Professor Barnabas Nawangwe Novemba 8, 2024 nga avunaana Oyet olw'okwenyigira mu bikolwa ye byagamba eby'effujjo wamu n'okukyankalanya University mu nkola yaayo. Okwekalakaasa bwe kutyo okwalaga mu kwemulugunya okulwawo oba okulwisibwawo okubeera nti nno abayizi bafuna emmere olwo ne allowances oba essente, akasente ke bafuna akatono okuva eri gavumenti akababeezaawo mu mbeera eya bulijjo nga kaluddewo okubeera nga katuuka. Ebbaluwa Nawangwe gye yataddeko omukono yagambye nti ebikolwa bino bye bagamba nti byakolebwa eby'effujjo mulimu okwenyigirwa mu kwekalakaasa okw'effujjo nga bawakanya obutaweebwa mmere oba okulwirwawo okubeera nga baweebwa emmere allowances okubeera nti zibaweebwa mu semester 2024-2025. Naye Nawangwe ng'agamba nti nga bakimanyi bulungi nnyo ng'abakulembeze ba University nti waliwo enteekateeka ezikoleddwa okubeera nti allowances zino zisasulibwa. Era mu bbaluwa ayongerezaako ng'agamba nti enneeyisa eno kitegeeza nti ebeera eyisiza olugaayo mu Makerere University Rules and Regulations 2025 section ey'omunaana akawayirako 9A, era nti okakasa nti bino byonna biteekebwa mu nkola. Bwe batyo ekiragiro ne kiyisibwa nti Oyet alina okuva ku kampaasi ssaawa 11 ez'olweggulo olunaku olwokutaano yabadde alina okuba nga ayamuka University. Ebbaluwa bwe egamba, era Chief Security Officer n'abeera nga ali required okwensuwaringa nti Oyet ava ku University premises before 5 PM olwo okunoonyereza kutandike mu nsonga eyo. Ebbaluwa bwe tebadde egamba, era Oyet yalabuddwa obutaddamu kubeera ng'alinnya ekigere ku University until further notice, era nti ne disciplinary committee bwetyo egenda kuba ewulira omusango gwe. Kakati bino byonna munnange nga bw'obiwulidde bwe biri, abazadde ekisooka ekisinza okuneewuunyisa nti waliwo n'abazadde seba bali ku sayidi ya Nawangwa. Naye abamu bagamba nti abayizi si kyekizibu nti oba enjala oba okumiisinga emmere, naye
naye ekizibu nti management eya funds n'okukozesa obubi sente era nga kino munnange abakiteeka ku gavumenti okubeera nti eragajjadde mu kubeera nti ekwasaganya oba control school managers wano mu Uganda okubeera nga ebakwasaganya control yagirema nti weesanga nga abamu ku ba school administrators basalawo okubeera nga bakola private schools mu government schools basobole okubeera nga beefunira akasente obuli bw'enguzi bwasukka era nga munnange kino kyonoonye nnyo future ey'eggwanga. Kale teri muntu afaayo oba abayizi tebalidde emmere gavumenti muganda wange eswala nnyo naye abazadde ekisinga okwewuunyisa nti waliwo abazadde abamu bagamba nti abayizi balemeddwa okubeera nga bamanya lwaki bali ku universities nti bano bamiisiridingibwa bannabyabufuzi abalina ebigendererwa ebyabwe nti mukimanyi bulungi nnyo nti abazadde babonaabona nnyo okufuna ssente za tuition kakati olugendagendawo nga bakugobye nti ne bwogeza kukulwanyisa security ani agenda okubonaabona okwoleka abazadde bo abanoonya tuition omuzadde omu yabadde ayogera ku kintu ekyo bwatuyingaye bwakiraba nti abazadde beewola ssente okusobola okusasula fiizi z'abaana nti kati n'olw'ensonga eyo nti abaana balina okulowooza ku ekyo tebanaakubeera nga beekalakaasa oba nga beemulugunya kati awo nti abaana balina okumanywa ensonga lwaki bali ku university omuzadde omu bwatyo naye bwabiraba naye mu kumuddamu waliwo yagambye nti gweyogereko nga ggwe ntoyinza okuba olina chansi oba engeri yonna gy'obbamuko ku kasente oba okwewola kakati waalibadde ekyokugamba nti ffe ng'abazadde oba we parents ekyo waalibadde layini eyo gisuula kubanga tetuli wamu naawe abaana babonaabona. Pastor Ssempa ono nga yali mu senta ya bino byonna mu kulwanirira abayizi ku university. Pastor Martin Ssempa ono abadde vocal nnyo era nga advocate owa students welfare bino byonna bivumiridde n'ebyokugoba abayizi n'agamba kuno kuba kukozesa bubi buyinza nti okuddamu n'obukambwe ku kintu nga kino ekyokuyamba ekyalibadde kwegamba kitunuulirwa nga embeera eguddewo nga yeetaaga okubeerawo abantu abayamba nti abaana batuuka okufa enjala batuuka okubeerawo nga tebalidde n'agamba nti okuba munnange akukozesa bubi buyinza nti singa Makerere yali private school oba oliawo kale kyalibadde oke naye international university nga eno etendeka abakulembeze okwetooloola ensi yonna Nawangwa kye yakoze kiraga okulemererwa mu bukulembeze naddala munnange mu kukolera abantu okubeera nga asolovinga ensonga ng'ezo ez'amakulu ennyo. Kakati agamba nti gwe bw'olemererwa okukwasaganya embeera ng'eyo eyeetaaga abantu okuyingirawo okuyamba crisis efaanaganako bwetyo n'oteekawo ate buteesi bibonerezo n'agamba nti eyo munnaye tebanko solution wano weetaaga kuteesaganya nankwatagana. Kakati olwo embeera ey'enjala nti enjala eruma abayizi bali awo tebalina kebaza erimumwa oyinza ate okubeera nga ate ogimalawo nakubakwata n'okubagoba. Kakati n'agamba nti ekyo olina kubeera nga okisolovinga nakuyita ba stakeholders mutule wansi mu planning way out. Kale bw'atayongezeko n'agamba nti okugobwa kw'abayizi bano
n'okutulugunyizibwa kw'abayizi kuno kuba kulinyirira ddembe lyabwe. Ekisooka, emmere we basula, okufuna okusomesebwa, okuyiga. Kale munnange bw'atyo n'ategeeza nti agenda kubeera ng'atuukirira abayizi n'abakulembeze b'eddiini. Olwo munnange babeeko kye bakolawo oba oliawo ne bannamateeka okakasa nti bano abayizi abagobeddwa bafuna we babeera, bafuna emmere era batule n'ebigezo byabwe. Kale bw'atyo munnange n'anokolayo embeera enzibu abayizi gye bayisibwamu oluvannyuma munnange olwa economic policies okubeera nga ziteekebwa ku universities zaabwe, nti teri mwana alina kutunda mubiri gwe okufuna ekyokulya, okufuna waasula, kubanga Nawangwa kyagezaako okubeera ng'ateekawo kwegamba kino kikwatagana ne polisi ya World Bank eyalemererwa oba eyalema edda ey'okubeera nga ebyenjigiriza ku university ebifuula bizinensi, ekintu ekyalema edda. Kubanga munnange okuyigirizibwa oba okusoma lino ddembe lya buli muntu, so si kubeera ddembe ly'abaana b'abagagga bokka. Pastor Ssempa bw'atyo bwe yategeezezza.